Mu mbalirira y'Obwakabaka bwa Buganda ey'omwaka 2024-2025 ey'obuwumbi 2057 ensimbi obuwumbi obusoba mu busatu ze zaateekebwa mu byobulamu okusobola okukuuma abantu ba Buganda nga balamu nga baweebwa obujjanjabi okuyita mu nsiisira z'ebyobulamu n'ebintu ebirala bingi. Wano waliwo olusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa ku Ekereziya ya St. Joseph ekyengera mu ggombolola ya Ssaabagabo Nsangi mu ssaza Busiro era nga lwetabiddwako abantu bangi. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Pulse Mwogerere yakuutidde ababaka ba Paalamenti okussa ku mwanjo ebyobulamu nga bakola embalirira y'eggwanga era ono asabye abalina amalwaliro okubeera n'omutima ogw'ekisa nga bajjanjaba bannayuganda. Singa twabadde enterezanga eno bano bandibadde batya abazze abangi bwe bati. Awo tusabe mu bimu ku bakadde baffe ba Paalamenti ne Kabineeti bye bakola ku ggwanga lino bwe kulaba nga n'eby'ensonga y'obulamu esooswazibwa. Ye omulabirizi ow'ennamirembe Moses Banja alaze okutya olw'abantu okwesulirayo ogwa Naggamba mu kwekebeza nga bwe bayimiridde mu bulamu bwabwe ekiviiriddeko bangi okufa. Ebisuwa ginafuuwana ki tetwekebeza ate tukebeza ebirala ebidduka bikeberezebwa bulungi nnyo mwe tutambulira bibeere biramu naye ng'obulamu obwaffe abavuga ebidduka ebyo ate ffe oluusi tetukebedde. Ate ye Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi asabye gavumenti eya wakati okulabira ku Bwakabaka baffeeyo ku bulamu bwa bannayuganda. Wakati okubeera nti bwaba nga bateesekeddwawo kusala obulamu basindikeko bambega wano balabe abantu engeri gye bawangaalamu. Obulyawo kinasobozesa okubeera nga mu bajeti yaffe y'eggwanga ebyobulamu n'obujjanjabi biteekebwa ddala ku mwanjo. Ye Minisita ow'enkulaakulana y'abantu n'ensonga za ofiisi ya Nnaabagereka Kotilda Nakate Kikomeko akinogaanyiza nti Obwakabaka buluubirira okutuusa obujjanjabi eri buli muntu ku mutindo. Kulaba nti Ssaabasajja atakabana ku byobulamu nanga nti temubadde wano mu nsiisira bwe batozze wano genda e Kalasa ab'Ebulemeezi waliyo naye eddwaliro eryaggulwayo naye nga liri ku mutenda nagwo gwa Health Center. Ate ye Ssenkulu w'ekitongole ekya Kabaka Foundation omukungu Kagwa Eddie Ndagala ategeezezza nti obwavu obususse mu ggwanga tebusobozesezza bantu kufuna bujjanjabi. Obwavu abantu tebafuna bujjanjabi mu bitundu gye babeera. Kyetwava tugunjaawo enteekateeka eno tubeere balamu. Ssaabasajja n'agikakasa n'atulagira tugende mu masaza gonna tukunga abantu twatandikira Buddu ekyali eBuddu mwakiraba. Ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso Matiya Rwangabwanika agamba nti ekikoleddwa Obwakabaka kyakutaasa obulamu bw'abannansi bangi. Abantu baffe okwongera okugoberera ebiragiro by'abasawo nga bwe mulambikiddwa n'okukuuma ebitundu byammwe gye mubeera nga biyonjo. Nga esatu mu